nkwanizaako nnyo mu kitundu kyaffe ekyokubiri tweyongeddeyo mu maaso n'ebivumbuddwa. Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo leero batusaba okululidde ebivumbuddwa ebipya era nga tutandise okuvumbula ku musajja Kkooti gwe yasingisa omusango gwatamanyi. Katulabe nga bwe byali era byatandika bitya. Ensi gye tuwangaaliramu ejjudde ebyewuunyisa ebiwuniikiriza ntoko kyokka nga n'obufere buli ddakiika eyitawo bweyongera. Obadde okimanyi nti olunaku lusobola okukeera ne bakuyita mu kkooti nga bakusingisizza omusango kyokka nga mpaawo ky'omanyi ku byonna nga ne mu kkooti towozanga. Okimanyi nti omuntu ayinza okukulaba ng'olina akataka ke weegulidde n'akolagana n'abagezigezi mu kkooti ne bakussaako omusango okukakkana nga bakusibye kyokka wooviirayo nga baakatunda dda. Yabaffe obadde okimanyi nti kyangu abantu okukyusa emisango egibadde egy'okubba ettaka ne bagissa ku kabenje akammotoka. Olwaleero tutandise emboozi ya Hamidu Nyanzi. Ono n'awangaalira wali Kasubi Lubya baamusibako omusango mbu gwali gwa kutomera mmotoka y'omusajja enzaalwa ey'Ethiopia kyokka nga tawozangako wadde okulinnya mu kkooti ate nga ne fayiro kwavunaanibwa yali mu kkooti ewakiso ku bantu abaafera ettaka. Nyanzi twagala otubuulire butya fayiro y'obubbi obw'ettaka bwe yassibwako omusango gw'okukola akabenje bamale bagukusalire nga tobimanyi. Abantu besimanyi bansindikira ku WhatsApp ne bangamba nina omusango emmengo ne bangamba omusango olwanaku lunaku lwakuna ng'omusango guli olwakutaano ne bangamba nina omusango nina okugenda neewezeeko. Nali ndi awo ne bankubira essimu ne bangamba nina omusango ne ŋŋendayo. Bwe nagendayo ne ntuuke wa kiraaka ne mubuuza bannange nfunyeyo message bweti ne bangamba omusango ogwo bulijjo obadde obeerawa. Ne mbagamba nti mbeera waffe mbeera wali ku munaku. Olina omusango ne ngamba guliwa. Ne bangamba olina omusango kuva ku 2014 musango watomera omuntu mwatomeragana n'emmotoka n'osalawo ogenda kukola emmotoka olwamala n'ogaana. Ne mbagamba mmotoka ki? Ne mbagamba nze kasooka ngambeerawo sirina mmotoka gye nali ntomeddeko. Ne bambuuza wali ovuze ku mmotoka? Ne mbagamba ye emmotoka nali ngivuzeeko era emmotoka gye nvuga mmotoka ntono. Kati kwe kunjirayo fayiro gye bandaganga ya mmotoka nnene nga natomera Omu-Ethiopia bamuyita Makone Taxify. Musango ne bagutwala mu ewakiso ku poliisi. Nakugambye nti kalira olaba emboozi eno ogamba omusango bakugamba wazza gwaki? Musango bagamba nti namukutomera kayunga ng'ogenda Wakiso. Emmotoka ne bagitwala ku poliisi Wakiso. Ne mbagamba nti nze ebyo nga sibeerangako ku musango bwe gutyo. Ne banjirayo fayiro ne balaganga erimu amannya ng'amannya agaliko kuliko Nyanzi Hamidu. Ne mbagamba nze kasooka nga ntandika okusoma okuva ku primary nina amannya 3: erinnya eryange erya Nyanzi, erya Hamidu lya taata, erya Bulu lya jjajja. Era okuva ku nina amannya gali 3. Ne bangamba awo bwebuzaabuza olina enangamuntu ne njibalaga. Yangamba kati olina okwewozaako kubanga omusango twamala dde ogusala era twagala osasule $9,500,000. Awo nno wakulu nnyo. Nyanzi bamwagaza obukadde $9,500 zaatawuliranga nako ku myaka gy'amaze ku nsi. Teeberezaamu engeri gye bakusaliramu omusango nga buli kibakugamba kipya gy'oli. Kati olwo ne mbagamba bannange sikimanyi ekyo. Kati mulamuzi kwe kuŋŋamba nampaayo wiiki. Bwe yampa wiiki ne ntandika nange okwefaako ne ŋŋenda ku poliisi ewakiso ne mbasaba fayiro y'omusango ogwo gwe bagamba. Poliisi ne baŋŋamba ebbanga liyiseewo tetulina tunaabinoonya. Ne nvaawo ne ŋŋenda ku kkooti. Bwe nagenda ku kkooti ne ŋŋenda ne nsangawo kiraaka ne muwa ebbaluwa gye nali nfunye okuva ewa looya. Kiraaka n'agenda n'anoonya fayiro n'agireeta. Bw'agireeta fayiro nga eriko abantu
baali babiri nga kuliko dansa ni Kafeero nga kuliko ne Nakafeero Elizabeth. Ng'omusango ogwo gulaga nti baali bapalapalanya ttaka kati ate nga nze gwe bagamba gwe nazza. Wulira wano ekinyusi. Omusango gwe bagamba ogwaggulwa ku Nyanzi agenda mu kkooti okunoonya fayiro yaagwo asanga ate gwe gumu nga gwali ku bantu abafera ettaka. Ogambye fayiro yali luddawo eyo? Nga yaliwo okutandika mu 2013 nejja paka 2014. Ne musaba asobola okumpa ku biwandiiko byayo n'angamba nina kuwandiika. Bwe nawandiika n'entwalayo ebbaluwa yange esaba ebintu ebyo. Ebbaluwa neebeerayo ebbanga n'etakola ki. Kati paka kirako yangamba kinyinza okuyambako kwe kufunirako just photocopy kwoba otandikira. Nanfunirayo photocopy y'omusango ogwo nga bwe gwatambula n'agamba n'omusango baagusala bali ne babasiba. Kibi nnyo. Okimanyi nti naawe atudde awo buyinza okukyanga bakusimbye mu kkooti ku kintu ky'otawulirangako n'otanula okulwanagana nakyo ng'ate ssente bwe zigenda. Awo tunaatandikira enkya. Bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV, Omunnyo.